Yes, for additive yujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya abanange muli mutya nenda kubasaba musubscribing ate munyigenda kale video nga kusaba jimpeleka like a comment section where wakabunta mu comment section ate osikalenga hoji following bagita for additive yujimbane updates na value mbana mawuli agabagatambula okwetola eggwanga Uganda agatambula akadde kano ga Suzan Makuula information etambula iraga nti agenda kubasitula alekere mu ggwanga lya America esawa yonna Suzan Makuula agenda kuba hasitula jokita omwaka gulonga gutandika mwezi gwa January information yasoka netambula ngiraga nti Makuula yali agenda mu America nga agenda okubanga azaalira lunako lulwadde emisana olwo information ebadde etambula ngiraga nti Makuula olubuto yali alina nti lwaliwa Uncle Richard kwegamba buli omwatu komoko omugambo gwo social media nenga information enekuske eyesigika eraga nti Makuula agenda kubasula mu ggwanga alikire mu ggwanga lya America abasinga badde bafunye mu doctor nga bagamba Suzan Makuula yagenda yekakweri obagenda bona ne Pastor Bugingo kugambye omugambo oguli ku social media nda ku mukuto gwa Twitter ku mukuto gwa Twitter abasinga bagamba tubabiranga bazanya kabadi nga basitula bonna Suzan Makuula ali bubuto information etambulira nga Suzan Makuula ali lubuto era kigenda okumusituza ogenda mu ggwanga erya America agenda kola kikubanga abeereyo kumala akabanga ndoza Georgia gy'okuzaalira ajja kuma oluvannyuma olw'ebbanga nga liyiseewo information etambula bwetyo bweraga Suzan Makuula kiraga nti agenda kubasitula essaawa yonna agenda kubasitula agende mu ggwanga erya America amawuli agatambula bwegalaga juka sigwe gusoose information ene ngetambula ku social media mwako gwedde gwa 2023 amawuli gatambulako namugono mwako gwa 2024 nga gutandika era mu January era information ene yabadde etambula ne saakati gazemo kubanga gatrendinga okutwaliza bamu ku mukutu gwa Twitter gatrendinga nnyo nga bw'okiwulira tulinze twaliwa gibinagwira nenga bonaba Makuula nga tukyamulaba manya nti yasidde yagenze mu ggwanga lya America kubanga information ene omulundi guno ate ndaba erinkinze nnyo n'okwawukana ku mirundi jezenge linkinga kubanga mbagambye mwako gwedde gwa 2023 nga gugwako mu December information yali ngirange etambula ne mwaka gulonga gutandika mu January kadinga tukete mu mwezi gwa February kuli mwaka mujja omwezi gwa kubiri ogwa February aleka tsanzi nate trending nnyo okwawukana akate ku mirundi kiri egyasooka kati manya nti ebisesi nga bagamba nti awali omukate wabula muliro kati manya nti munange Suzan Makuula omulaba nga asitudde kubanga kitaga nti zina documents bazikozeeko dda zino ebyetaagisibwa omuntu okuyingira eggwanga erya America byonna babikozeeko dda nga bw'okiwulira babikozeeko dda byonna ebisinga bwetegeeza information etambula zina documents ezeetaagisibwa omuntu okulinyinyi n'okufuluma eggwanga Uganda nga agenda mu ggwanga lya America n'okuyingira eggwanga lya America byonna kiraga nti byakoleddwako dda just ndowooza muntu yalinza okukola ki okubanga asitula ayolekere mu ggwanga erya America mbadde nnyo mulina okubanga munfollowinga abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola gwatanaba kubanga osubscribinga ngenda kukusaba osubscribinga onyigende kale mbane updates ezina value mbana mawuli agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda abasinga omugambo bagusala nga bagamba ne Pastor Bugingo Makuula ayinza ogenda n'amalayo ebbanga nga lyo ne Pastor Bugingo naye n'asitula n'agenda abasinga sibadde batandise okutambuza omugambo nga bagamba nti Pastor Bugingo ayinza okwagala okudduka olw'ensonga nti Pentagon kwegamba akasente kalabika nti baakakozesa nga yamanyi social media naawe omugambo guba gutokomuka kwegamba si byankusaidiyo nenga Makuula agenda kuba agenda essaawa yonna bino biraga biri serious bwetegeeza information ng'egyerinkingamu ku speed etagambika ku mukutu gwa Twitter kiraga nti bagenda kuba basitula essaawa yonna Makuula agenda kubasitula essaawa yonna bisa bisinga information niyo bagikweka batya ng'olusinga yakyama efuna ng'egyerinkinga mu lusi wali mwatu abagirinkingi abagifulumya kikanga ate bantu bawuli n'abifulumya n'abiteeka ku social media ng'ate bano tebandyagadde bifulumye bigende ku social media nira wabayo abifulumya ate nga muntu waabwe oba ebisa ebisinga lyo abeera okwagala abantu okumanya ngaetayagala kubikumira mu private n'abita kati ndooza bye nabyo waliwo ndooza eyabitadde publicly atayagala ebere privately nagamba kampiteeke publicly abiteeke mu lujjudde
ate nga bali abadde baagala bibere private nga kama nga byakyama nga bya munda nga si byalujjudde buli omu kukimanya naye nga munange byebyo ebitambula kadde kano ku social media temwewunya nga today kubanga documents kiraga nti zakoleddwako zonna jukira sente zo weziri bazina nga basinga bagamba nti sente zaki sente za Pentagon sente za ndiga nti bagenda okukola ki zagenda okukozesa ogenda okulinyonyogera mu ggwanga lya America abasinga bagamba Pastor Bugingo se wali ku sente za Pentagon zoli mu kukola mu documents Suzan Makuula se bali nnyonyo agenda azaalire mu America simu yangu nenga munange byebyo mbebazanyi bagamba nti wenyo kubanga mu followinga mukoto gwa Twitter abitambula mpola mwana nange bituuka ki trending mpola wali ku mukoto gwa Twitter ebiraga nti Makuula agenda kubasitula essaawa yonna okuva nakakati kubanga documents zakoleddwako dda temwewuunyanga mumwekanze ng'ali mu America Makuula kubanga information eraga agenda kubanga situla essaawa yonna. Subscribe atonyigene kale.